na mikono gy'aba capitalist. Samei Ruto nabagamba oyo omusajja oyo mwegendereze nyennyera Ruto atutame Ruto akoze ekyo Ruto nabuga mbega kati njagala otunule Samei Ruto oyabadde then weebuze lwaki aba NRM bano tebakabe bano ba team Russia, team China, team BRICS bagenda kakasa kona kago na Uganda. Just keep it here at Shama Fat D3 Media. Goba wekumira ogenda kutegeera the real revolution. Nkidamu ogenda kutegeera the real revolution. Ife tuli mu revolution ya ddala. Tatulabe ekikabi aba NRM. Then nzije tweyongereyo. Ono Samei Ruto. William. Yes, my brother. How are you? I'm good. And you? Yeah, beautiful weather here. Kenyan weather. I think you got some news from Kenya. Hello. Thank you. Yes. Thank you, bro. We have photographs there And just here, please, down there, please. Ladies and downstairs. Merci, Monsieur le Président. Excellent. Thank you. Thank you. Which straight is where are we going? The other side. The other side. Here's my wonderful translator. Go there. How are you? Hello, my friend. Hello, my friend. How are you? I'm good. G7 summit yabadde Samei Ruto nga yavimba ku Africa yona yavimbye. Yes, Samei Ruto yavimbye ku Africa. Yo Samei Ruto ekipecho kyalimu ekyo kya president wa FAO nono. President wa FAO alina okuvimbirawo kubanga simanyi kibana no bantu kije baliko okuba nti no bakyatudire yinze musimanyi ndagaano kije baagala tugire naye nga esawa yona tugenda kugira nkidamu tugenda kugira otalo baluyita dollarization, the fight for American dollar dominance bwe baluyita ngeze ensizo nazo naze mwala bizikozesa dollar era zo subscribinga ku dollar oshegere ekyo Samei Ruto nono ogwo mulundi suugwe gusosoka byaba NRM njagala jukire muhozi kayine lugaba yamugira namugamba nti kasajja kankwe nnyonnyo kalidde mutata we olukwe ngoza mujukire twalindoza ku the US Mineral for Security deal ya Democratic Republic of Congo. Ngabantu banene bayitirere sanyu Samei Ruto yali ayina mwaliraba. Ngaina musanyifu muzibu nga diwa agikoze kyama zotukiriza mission ira. Samei Ruto yagenda a day before. Kubanga meeting yo yali inokubeera yonke era Samei Ruto yagenda n'asulayo era Samei Ruto yeyaniriza abantu bano mu United States of America. N'olunaku olwaleero mu G7 summit Samei Ruto yoyo yennyini nyini Samei Ruto naye ndowooza Samei Ruto akyatukuumidde ekifo kyaffe ekifo waliwo alina okukibeeramu wano waliwo alina okukibeeramu the new kid on the block the icon for African democracy or African continent ajja essaawa yonna ajja nkiddamu the icon for African democracy ajja yes oyo yagenda okukiikirira democracy ku kalolo omuddugavu ajja anytime soon. We are getting to a new Uganda nagamba it is all about understanding the policy and how the policy work then eno policy egenda okutuliidinga ku domestic uprising oba ekintu kye bayita dialogue eyo foreign policy kati sawa eno revolution tebadda mu kulimba ddala gowa infinite class totule wantu wona ne bakakasa nti no tukyalina political revolution mu Uganda teriyo. We are in a social economic revolution era senga ogiraba switchinze neddayo mu politics kitegeeza revolution ekubiddwa babeera batuwangudde tuba tugenze mu geopolitics ebagiyita negotiated return ya 2031 ate 2031 tebeera by election ebeera electoral season. I mean ebeera election season. That is not a by election. By election etuukawo senga cycle tuba tetugituuseemu ne cycle senga ewuuba nekuze waliwe mwatandikira kitegeeza it is a new electoral cycle. So tubeera mu electoral season not a by election naye nga tulina kufuna ekintu kye bayita by election gye tulina okufuna era gye tuba twerindirira. Yes tugyerindiye. So
olukungana lwa G7 luno olubadde mu ggwanga erya France Samei Ruto yabadde atukikidde naga nti waliwo olutalo lugenda mu maaso ku lukalala lw'omuddugavu era nebwa nti gwe alaba olutalo luno n'olutuna nti His Excellency Kyagulanyi versus Museveni National Unity Platform versus NRA omala biseera tomanyi kyolimu tuli mu real revolution tuli mu kintu kye bayita world order the new world order new colonialism again new world order colonialism again whereby the capitalists want to take back what belongs to them batugira bajjajjaffe batuwayo dan tuli ba capitalist so tetulina kyakukola ekyo ekintu ekyo nakyo kijja banyiiza nkibanyiiza nnyo naye nga ge mazima nabagamba nti senga mbeera nina engeri y'okubalimbamu nsobola okukulimba naye sisobola kati gwebuze lwaki olunaku olwaleero Samei Ruto ali mu G7 ate banene bakabanda be bakaaba bapiero yo waliwo ayagala okuvuga Great Lakes region olwo baagala ogivuga bagitwale wali waliwo n'abagivuga nga bagizza wano kati bwe tuli Samei Ruto Felix Tshisekedi bali ku front yemu ya Great Lakes region kudda mikono gy'aba capitalist Yoweri Tibuhaburwa Museveni Paul Kagame bakutte ne babidragingamu ne Samia Suluhu Hassan ne Samia Suluhu Hassan ono ye mutitizi kati lero olutalo lugenda maaso ndowooza mutandise kati okulaba lutandise okuvaayo tuwadde tulina Macron wano luli twali tebanneegattanga bali eri akati essaawa eno tulina Samei Ruto agenza abasinkanye bonna bonna Donald Trump babaddeyo okitegeera babaddeyo ekintu ekigenda mu maaso Great Lakes region lutalo lwa Africa omuntu agenda okufuna Africa yagenda okuddamu okufuga ensi eno under the new world order naye engeri Donald J. Trump engeri gy'abasesebbulamu n'okushaping American foreign policy akulagira ddala nti Great Lakes region egenda mu ba capitalist naganze ndi tiimu America nze nganze ku America kwesiva kubanga nze njimanyi engeri gyekolamu kwesiva mu luno olutalo njagala mbeere ku record nti oyo ye baamukubira ku America ate nga nze nkikubuulira kino capitalist talemererwangako kufuna kyayagala neno world order agenda gishapinga mukitegere ekintu ekyo agenda kugishapinga so Samei Ruto nakugamba nti azenga akola ebintu bingi nnyo nnyo ebigya naye manyi abantu bano be bantu abasobola okuwa omwana n'omukuza naye ng'omwana oyo alina okukutta be bayita abakapitalist era mabega twadde nga tuwaana nye ye yaleeta Samei Ruto biki kakati noza mulabikala entuufu eza Samei Ruto okitegere ekintu ekyo wakati nga Paul Kagame ali mu kukaaba Samei Ruto ali eri abonga n'abakapitalist bamwaniriza na ku red carpet aita ku red carpet buli muntu ali mu Russian influence ogenda kaaba kidamu njogera nensekanamu kubanga nze kijja kimanyi nzo olutalo ndumanyi olujja lwengezaako nnyo nawe okubikulya amaaso naye mu Uganda lugenda okutuka zino events weziti they are indicators okulaga ki ekigenda mu maaso Great Lakes region tesobola genda mu mikono gya mu communist ne woweerofa tesobola kugenda mu mikono gya Russia na China naye katunuulye bases ziririddawa ezaba communist nezaba capitalist kati omala okumanya bases weziri awo olutalo we lujja wennyini kidamu awo olutalo wennyini we lujja naye ate the bad thing is what the worst part that we have yegundi eno kwe kuba nti no deciding factor tebagirina yes deciding factor tebagirina ate oba toyina deciding factor bali baddayo ku gundi yaabwe gye bayita intervention policy bagirina bakitegeeza nti bannansi osenga bakeera ku macha n'ofuna ekintu kye bayita domestic uprising bantu tebasobola kukuyamba kubanga ki bubagamba ffe tebitukwatako because our policy is a non-intervention policy tugenda kutula butuzi kyo bolaba Iran bamusesebudde ne bamutuusaawo nga Russia asirise nga tagira just okugamba ati kakati tukwaddeyo okukompola tukwaddeyo kitutayeko ku magye ga Russia nga gayingidde ki nga gayingidde Iran ku battlefield of which yo mu America asobola okukikola akikola n'agasindikayo okitegeera ekintu ekyo n'agateekayo naga afe tuze kuba training tugenda ku training abu trainings tugenda kubeera mu active battlefield naye ati nayo already kitegeeza nti ali involvinze mu mwali neye nakuwaka wakulizo naga nzisigenda kulwana nzize kuba training zize kutambuza logistics zange okitegeera olwo bayita mu capitalist ya kyekimufuula ow'enjawulo ku mu communist okitegeera ekintu ekyo mu communist yakuleka n'oweefaafaako wekka mpapagana n'abasajja so essaawa eno ku Great Lakes region tulina Samei Ruto ye yali mu kuvimba okulaga nti mu butuufu ddala kyetuwagira revolution etambula bwe tunulya ku Samei Ruto eyo ne tunulya ne ku president wange yabaddeko eri ng'alaba World Cup nga yenna musanyufu ne ngamba kyekyo gwama weesanyukire teri agaana katugire just kano ka diversion kambayemu ka diversion katono mulabe ku president wange nga musanyufu muzibwa bengalo ng'abaana bakubendira wali situwe tukwata ne bakristiano Ronaldo ne tubakuba
kale wadde yabadde draw naera tubala twabakubye Portugal nga nnene fetubadde mu ntalo okumala emyaka 3 naye twakutte Portugal ne tumuggyako akabonero nga president waffe wali soka tusoke twaye ku president waffe then nzijja tweyongere zanange nze revolution enyumira binyumira mu butuufu gwe kasoba nga okola ebintu ng'olaba bitambula sinanze frustration yonna ebintu bitambula just wait and see what the space katwaye ku Felix Sekedi then tweyongereyo Yo omulabye yoyo essanyu lyayina ayina essanyu yena inazeemu n'akanyiriro kaze naye waliwo ayina stress waliwo ayina stress ne pressure kati n'ennyonyi azitya ayina stress zimutta nabagamba ffe bantu beno revolution gye tulimu ffe tulina okusanyuka kubanga tulina bakirimanyiroza mumulabye yena musanyufu muzibu abaana bagamba kyekyo kozi we tuli naffe katubembi bawaneeno naffe tukoleki naye waliwo ayina stress balina stress tuli ku countdown yebabala okitegeera ekintu ekyo countdown eri mu kubabala etambula naye mugenda kutegeera nti omucapitalist yafuga ensi eno mugenda kukitegeera naba blocking by sanction zino tulu zinyiga muddawe mutandika okugira ate ebyo mugenda kukabira mulala wano bajje bagenda obakola bano mulinde nakugamba nze just ekintu ekyange gwe just relax nona wali Felix Sekedi ne president wa omulonde wali awo wakati bagenze ne besinkanako senga Felix Sekedi amusinkanako ne bagamba ne bateekako ne batandika okuteesa ne babeerako mu agreement kakati president nagamba ngenda kuletera omwana nono owa gundi wa foreign affairs katwagala abeere East African Minister for Foreign Affairs nange amba ngenda kuvimba mujajja nganze Minister of Foreign Affairs wa East Africa nganze ngakati gundi awo olaba ono bano ba Masadi Boris abo kati nganze East African Minister for Foreign Affairs ya president najja ka video kangina nakalaga ku Felix Sekedi nagamba ono mwana ono abisobola okuve kongeridde wanu yajja nga abasajja bantadde kagundi natandika okuzisomesa zino nalaga nti kakati nzayina okubeera mu mupiira ne once upon a time waliyo chali yalowooza nti wakitalo nyo nti wakabi avugawo erimba ono Felix Sekedi yaleeta element gye yaleeta mu lutalo lw'e Congo Kyagulanyi yalese mu revolution ye Uganda eyo element telemererwa for as long as oyina kye beetaaga Uganda eyina golodi eyeetaagibwa mu luno olutalo nkiddamu Uganda eyina golodi eyeetaagibwa mu luno olutalo senga omucommunist yamukwata agenda kukwata akuba eddoola eno agenda kukuba ddoola agiteeke ku ttaka ebya Iran byeyina mbugundi mafuta ebibabalimba terina target is Uganda and Congolese gold senga bamukwata bati owe Congo yoro olutalo lwawedde kyokula kati Felix Sekedi ali akubagundi ate kino kyongera okunyonyola bino bagamba kakati abagundi abazungu tebatwagala kyekyo lwaki tali Russia wali baliko ku Felix Sekedi ngagende Russia wali baliko ku Felix Sekedi agende China era we China yesu najja mu Congo okitegeera ekintu ekyo wabula si Felix Sekedi kwesi twagenda naye ate abeerako mu America eyo nalaba ne ku mupiira byebyo byagemanyi gaba capitalist goba abadde tagamanyi just oga testing abu testings agemanyi gaba capitalist okitegeera ekintu ekyo agemanyi gaba capitalist Irani bamaze muteeka mu submission nakugamba stage eddako najikunyonyodde nenjikubulya kyekirina okuddako kakati waliwo akabinja akali mu Uganda wano ka BRICS waliwo akabinja akali mu Uganda aka BRICS just watch that space nakugamba eno policy eyo njagala tugitunulire tugyentegereze just keep it here at Shamafat D3 Media nakugamba nti nze ebintu bino byonna byenkusomesa ogenda kubanga obirabako n'amaaso go wooti